ne jasa kimanyi mwenna bali kuno mukimanyi nze bwenkera ku macha nengamba bannange ekyo kyana nkyagala nakyo ne kikkiriziganya nange lwakuba nti kati sigenda kubiddamu ngenda kuwasa mbabuulira ani awasa nawe totwasamira amagezi agawasa kati ebyaddala era bwe mbayita ku mukolo bambi mujje bagambe best man ye Derek Masimu atenze sebo ate Mavini olina okubeerawo Mavini olina kati chicken oze wano n'oleeta ensonga zo nerabira nti Derek mubanja akasiimo kange twazanya gemu n'aleka ebbanja Derek kansome ennamba onkoleko ekyo nakyo kiveewo wano ku live kankudire mukodo misula bulungi nenga Derek oyo fine girl bwotamuwa sente olutawo lwe teluggwa manya toli mu Uganda kati nawomeewo muganda wange banayo ina akapale ka white akampike wakubyawo ne bana fine girl naye kati just bannange nabadde nyenyamu katini ne bambuma ekirala buli anvumo bw'amalaya mbu weetabise mu bantu ba bulijjo nza gye mutambulira sibaayo nabejjamu mbeera eno nawaka sisemberera abantu bonna keeko waliwo akalala kalinga kashoti kapale oba alina mu busando Barista fine girl mukwano ndudde buli kulaba baby my love kawomera ndika kulaba muganda wange annaye fine girl ali bulala kikigwe chicken nze sasula fine girl mukwano mbadde nsaba tutambule muko tunyumyemu just kunyumya jango nchimewaka ojakusima businyompe jango nchimewaka gwe zayo kalika video bali kapala akeru waliwo akapala akeru kabatemu my Jesus Christ laba mabina wega kola babo kikigwe naye nze ngaaludde ne chicken fine girl oli waggwanga ki Barista nsibawo sente ndi Muganda super yenze bisoboka fine girl anti kati kiri bwe kiti Mavini omanyi obuzibu bwange buli bwe buti nze bwe ndaba omuwala kati kino nkikubuli amazima nawe okimanyi nze bwe ndaba omuwala kati olaba fine girl sawa zino sisobola muli okujjako nga yasiimye kuba kati oyo omuwala mugezi abajja kundeetera ssente abaana weba tukati oyo bw'omulya enkolagano oba ogisse awala kalungi bambi osegera oyo omuwala fine girl asobola okukuleetera ssente asobola okugaggawaza okimanyi ekyo nakimugamba fine girl sakimuyaye saagala kulimba lwakuba ebimu tetsobola byogera no ku media naye kati nafuuka muyaye nnyo oba tuweereka abaho oyo abaho yali ankwano oyo neŋŋanira kyalomu wakasolo kino olugambo tufudde oyo omwana ayogera mazima kyemumanyiiko naye abaho bulijjo okwanona omwana omuto kwegya emyaka gy'okuwamaanyi bayangambanga muwenga lift saamukwana lwaggulu ngangamba mutwale abaho oyogeza amazima nja kuswaza wabula ntoyakusinna naawe obwo obwenzi oyo abaho yansanga era ku papazi kati nantumiza asikari wa papazi oyo ayambala bu uniform bw'abazolo oyo obubeera stocks n'akapale bw'abazolo kati weyampito yabaho nga nvuga mu motoka obeera wanga mugamba ngenda wakanze mbeera ne bazadde bange nantwala eyo nankwana nga ayagala mwesusu nampayo emitwalo oba 5 oba 10 nensoka nenzitwala nenzirya saakomawo wangamba omusajja wo chicken nengamba chicken mukwano gwa no naawe gwe olimba walayi bwe yali aŋŋamba chicken omumanyi nti oyo musajja wange Barista Timo nze bwe ndaba abantu wano ku social media ninako abawala abawala balinga babiri bwe bati abantu be bayita bamalaya naye ng'abawala abo olina kubabuuza nze ng'ekituufu abaana abo si bamalaya naye nga simanyi lwaki abantu babayita bamalaya asooka Shani Lips owokubiri fine girl Shani Lips si malaya asooka Shani Lips
Uliriza ati nkubulira asoka bambi exclude na yogera kuba abawala bana abaneshani bambi ekyo bwamalaya kyo tokowulire malayo Shani Lips inza abawala bennakalaba benkakasa olaba Balista Timo abawala bennakalaba bempulira abantu nga babayita bamalaya naye nga nze nabakakasa si bamalaya asoka Shani Lips owokubiri Fine Girl oyo Shani Lips tomanyi basajja balina ssente bantumye wuwe nga ndiisa amazi ati nze nkubuulira Chicken wali oyagaddeko ku Shani Lips oba tomwagalangako bezina Chicken oyo mwana wa muzina nze Chicken tanebakanga ko gwe nawe katwe kapusi obadde katwe kapusi abaho naye Chicken yazina oyo mwana Chicken ya muzina tamwewakana ya muzina Fine Girl nedda wanji tutaso yogeza amazima Shani Lips ne Chicken tebeyagalangako bezina bayinza oba tebeyagala naye oyo yazina Shani oyo Chicken ya muzina namuzina ennaku nga 2 ono Fine Girl talimba just why I love you Chicken walya nedda kati kanjogera amazima kyali bwe yogera Shani Lips twava mu bbaala ne tugenda ewaka nga nkyabeerezana ne Shani Lips bwe twatuuka ewaka kino mugenda kugaano bamukkirize Shani Lips bwe twatuuka ewaka ekituufu kiri nti alabika yali ayagala ssente naye Shani Lips saamuli olw'ensonga yali mu nsonga yali mu kibada kati gano ge mazima ne tukeera ku makya ne twekwata vidiyo awo we twali ku sinki nga tuseka ka challenge wabula tetwerya olw'ensonga simanyi oba ekibada kyamukubira mu mmotoka oba yajja kirina naye nga tetwerya ebyaddala era Shani Lips vaayo ogambe nti nakulya twagenda ffenna ewaka tasobolera vaayo n'agamba wamulya naye bwe wali oyagala nze nali njagala nakati njagala era beerawo ng'okimanyi mazima amatuufu naye nakati njagala ku Shani Lips ze yamale wa Chicken Timo bw'okoma we Uganda njagala ondiire kano akawala ka Fine Girl kalungi bwe yasama Fine Girl okirabye buli muntu ayogera kimu naye omuli ajja kwogera ku TikTok kawala kalungi naye entalo kalungi ebyaddala Fine Girl botya n'omukwana otyo mukwano oba manyi agenda bambi mujje mu nkwana ndibidde ku lujja lwa mumwa ekyo kyobeerawo okimanyi ngenda kukendeza sawa nyazigera 5 nga yakuwanisa gobadde soko ulize Marvin nali njagadde akana akawala ebyaddala naye ngenda kulaba buli kimu ngamba ono mwala agenda kunjogera ku TikTok natya naye ko kalungi naye abaho gwe tata wange namala mayambu wali onkwana ate tata omusirikale wa UPDF wa naye abaho sirika ko kale naye era yali ajja kunkuba nga alabye enjagala obuzibu obuliwo obulala obuzibu obuliwo obulala oyo omwana oyo Fine Girl alina emikisa gy'abasajja buli muntu amukwana tayagala byakumulya buli aba mwagala byaddala naye bazina bakwano bange bazina mikwano gyange mugumu ati mikwano gyo gigaba mangu gwolwawo bazina mikwano gyange ze kati wuli oliwe bamala omuzina kati alina n'olubuto lwa myezi 7 naye nga Justin alindi ne bba wange gwe tobimanyi oyo wa embizi yange gye bayita Jaka gye njogeddeko banna olega n'olubuto Shani Lips I mean good Fine Girl era mbadde nsaba munsondere nkole content wa sente nange nfuke ng'abana abawala bakabya abagenda mu restaurant Franka bawo wesonye okwana abaana abato dabo mwana gwe batadde baby wa Chicken atuuse ono Shani sokole kenda oba page Marvin Kishani nchini asokenda be eno page Shani Lips yo baby Shani ye mute nze Shani va mu mute ye avuddeko Shani Lips munaya abantu balowooza twelya nete twelya newo baba mwala mulungi taswaza taswaza naye nze munnaye naye Balista Timo banange bantu mwe mukomyewo Shani Lips bantu mwe bana inage ndine bina
Awulire. Kazuwani. Naye deno naawe. Buli omu omuteeka ku Moyo mukyala wange ndi mukalakasa oli azina ebbina yoyo yakomawa bannange. Ekikigwe. Ayinza okonsala ko mukambu. Toko damu gundi bad girl oba fine girl damu. Banansiba. Yakola ki? Otandika sala Omusajja yakola ki? Nze ndi mukyala Nawe yakola ki? Anti nze mbadde manyi kali kagaya akazina ebbina lya munne waako nze mbadde manyi yono mukazi we. Nedda mukwano buli akola n'omuntu content aba beegatta. Bannange. Nze temunsiba bannange. Lips ankoze bubi ogenda. Leta shani lips. Kijje tukirabeko kikazi kyattu. Naye gwe nkubuulire abawala bali ku TikTok wano. Naye bw'oba ng'oli wano ku TikTok kati kambawo amagezi. Bw'oba ng'oli wano ku TikTok ng'ekituufu oyagala ebiwala ebyo ebirungi. Togenda kubifuna wano ku TikTok. Wano ku TikTok togenda kubifunawo. Bino ebiri wano ku TikTok byeraga kati oba olinamu ku ssente jyawo nkuwa amagezi. Abaana abawala bali ku Snapchat. Allahu akbar kabira. Abaana abatasumbuwa, abaana abatateeka ku pressure, abaana bali ku Snap, abaana bali ali abategeera ssente, bw'oba olinamu ku ssente. Naye tewerabira bagamba mbunna abaana ba Snap nabo bamalaya babazinira eri e Nairobi bali eri obuwala obubiri nabulabanga ku Snap nga bwakabi n'entuka ku Marriott ng'omugagga yabulese n'abuzina threesome n'abulekawo nga babugobedde nawabweru. Soko tuwe. Bwala kyobo. Sijja byogera. Fine girl tatereka byama ino okwogera sikabada yogera. Nze nakugamba olina kuba mukwano gwange. Sigana nabbi bagamba naye nze mbabuuliddeko kati kachaliko kamanyi ebyamaako. Tokaba bawala bakabi waneeno basima sikabada naye baba babatwala Nairobi ne babazinira mu hotelo ze Beibo bagala kwata bifaananyi ku postinga ne babagobera wabweru nabasanga wantu balagana naye nga mbalaba ku Snapchat nga bakali Toni kabada byogere wamma yogera mondeke bajja njagala nkwatiramu ku bana abayita ba DJ be Uganda abawala abo bendikoolwa kuba sagala kwogera mannya naye abo Mbategedde. sinamanyaki Nze mbategedde. okakasa sigenda byogera nze soogera byama by'abantu abawala bayogedde be ba DJ oba mu bategedde ba DJ babaliira Kenya mu hoteli ne babalekayo ba DJ ekikigwe iyenze bulijjo nja kunoonyayo omuwala ali bankwatiramu naye ng'akyambuze babakwatiddeko manyi jasi naawe totankudde entalo weewe olaba anti watutandika bagumanga bamaneja baabwe bajja mu inbox yaffe nga bagamba bajja tusiba nendaba nsiba nze sirina ssente zejja mukomera tewali agenda kukwatako ng'abawo waali era bajja kunzijayo naye manyi emiggo egibaawo sebo nze taata wange akyankuba emiggo gwabaho obwakabi wano nabulabaayo muwanya bwe budijjo obuliko kati wabula sirika balista sinza abyogedde naye nja kubuulira gye basiiba eyo baana bakatale mutwalo gumu mu 2,000 gwe Kenya ng'otemesa kikigwe sirya byogera ngenda gitekayo mu kabokisi kamale n'okuwa folo jjukira nze kale nina bino ebirala byentambuliramu egyenzungira nina ebintu byange ebintambuza naye almost biconnectinga n'ebyabo abawala kati olumu ngenda eyo nensanga abaana mu butale nga batunda nga batunda nange muwala we bantuma ne bagamba oyogende njagala omwaka ogujja guno oguddako ofuuke mukazi mugagga wa ddala era ngenda gaggawala jasi nkitwala mu linnya lya Yesu. Amina. Gaggawala bino ebyo ebintu biri mu ssente kasita obeera n'amagezi. Va mu bino ebintu by'ekisiru ebyobagulira bubbi obutaliimu mulamwa. Kubuulira. Jasi gwosindiseyo mwana wange.
Mwana mugezi oyo mwana mugezi fine ga wala ino laba Mavin tatwe asobola okubeera nga gwe Mavin kankubulire kati ate byenkola ate ongamba nze ngenda beera wakabi byoyogera byenkola nze kankubulire Mavin nze tubeera wano ku TikTok Fine girl twetegereza abantu engeri gye bakolamu ebintu nga yadde tetwogera nabo naye nga abantu ekigenda omulemesa ono tewabayagala omuwaddiirwa aba atya amanya ajja muyitamu akanaana jjo anaamuvume era bw'anakera ku makye ekyo ekintu n'akivaako nkusiba mumuwe omwaka gumu ono omwana nze namulaba ddanga mwana mugezi akimanyi nange mbadde nina neddiiru naye mutya naye kawankoze nabubi okimanyi olugambo ndwesonyiye jasi kuba ku live ya Barista sidamukola lugambo banaye nkyuse Barista ye wesonyiwa olugambo okole ssente nga tuli mu bukadde na bukadde naye nange mutya muganda wange akuweteramu banaye oyo omwana naye teyeesigamwa biso teyeesigamwa nkyuse kuba ku live ya Barista nkyuse sidamukola lugambo ku bantu wadde n'okubeera mu ntalo katukulinde tukwewenawekolera akasente buli muntu owakabi Kampala nga mukazi asobola omukutuusaako gwomanyi obugaga bwobo okitegeera naye abantu abatya okujja ewe babamanyi enkeera ajja kubalyamu olukwa abaweeyo siddamu kukola lugambo ndokose ku live ya Barista Timo era nsaba mu screen recording we muddamu okundaba mu ntalo mujje mu njogere naye siddamu kikomye era bane munesige abasajja mu nkwane ndibidde ku lujja lwa mumwa bambi munsasire obago bakikeni wano bambi munsasire sigana kuddamu lopa musajja yankwanye ne bwoba wankwanye nodduka siddamu waliyo eyo gye nali nga ndi n'emikwano gyange ngaliyo omusajja mugagga eyo gye ntambulira eyo abamu bamanyiyo n'ayogera nampa example ku bawala ba TikTok yawa Fine Girl ne mubuuza Fine Girl wamulabawa nga ndaba tasaanidde na kumumanya naŋŋamba mwana akakawala kaakabi naye omumma bakimanyi na kale ennungi naye ekyana ekyo bannange oba kiki wallayi Fine Girl ne bw'oba owakano gy'obuuza ono omusajja gwe bayita Tyamale twali babiri oyo Tyamale yaliwo ye yali yeeyita simanyi Tamale Junior oyo Tyamale yaliwo era ffenna twakwata ku mutwe ne twewuunya ne kitegeeza kino ekiwala kyakabi bakityako mumwa abantu ba parliament abo be baggusa ziriddiirwa ezimalayo banaye anti jasi nkole ntya kuba omumwa gwo ngwesonyiye okuva ne leero MP akeera ku makya n'agamba agenze mu vacation Kenya ng'anoonya akawala akato wallayi be bayina ddiirwa ezimalayo tugende mubeereyo omwezi mulamba ng'oli onywa akwene ku nkalu naye banaye kati mu screen recording enjogere banaye siddamu kwogera mu olugambo nduwesonyi newe nkusanga ngo oyina kyokola sigenda kuddamu kyogera wallayi neetonze era njagala TikTok ekimanye siddamu kola lugambo ne woba wankola ekintu ngenda kisirikira okugyako abasavana mbabanja nina obulumi ku mutima abasavana mbabanja abalala mwenna ngenda basonyiwa naye savana sinnagisonyiwa naye gisonyiwe mulimu abagagga savana mumpamwalayi okole bibyo otandike bulamu bupya ng'okola bibyo nga bino ebyokulumba entalo birekere ffe bannamukadde tetukyalina kye tunoonya tuliwo okwonoona buli ekizze esawa zino anti jasi ndya ku mumwa ngenda lyawa Fine Girl abawala b'e Kampala be mulaba bonna abeegomba gy'emirimu gyabwe eyo fact babaleeta e Dubai ebyo mbimanyi ngenda nakulaga empozi ngambye banaye siddamu kola lugambo abantu bakutya buti ekyo nze nkikubuulidde nedda olugambo lw'omu inbox terulina buzibu naye olwa social media luba lukwokesa gwe omuwala omulungi ate ng'oli muto oli mu kiraasi eyo y'abawala abasobola otwalibwa Maldives ndaba nange Mavin 3 mwana gwe nali ngenda kukolera vidiyo kuvuma
kyokka ngenda okulaba ovuddeyo weekoza vidiyo mukwano basitasiwe batyo nti buli akaguddewo ovaayo mangu neweewozaako sookole social media ekwate omuliro olyoka oveeyo wekisaaniyagala kunvumira ki naye alaba omusajja addusa omukazi n'omwana ne bagamba oyo Marvin ne ŋŋamba kanvumu emmotoka ki oyo naawe tayigira nkona Fine Girl leero yogerako ku mazima agasembayo kubanga Fine Girl wangi yogerako ku mazima agasembayo kuba okoma kweno live okola olugambo eyo vidiyo yafuluma nti nno Marvin Tatu alessa omukazi n'omwana byali bituufu ng'akaana kadduka nga kambadde ensawo y'essomero eyo motoka eyali edduuka ye yali number plate nga teri personalized ate number ya Marvin eri personalized ekyokubiri emotoka ya Marvin ya white in color ate Marvin talina mwana tazaalangako Marvin tozaala lwaki tozaala tina mukazi singa tomulaba ate ng'olina ssente wazimba nozimba lwaki tozaala Marvin talina mukazi talina mwana toka yazimba n'ennyumba ye yaggwa tapangisa avuga ne Benz eri ey'emiliyoni ebisatu tekisoboka Marvin yogera amazima Marvin tazaalangako alingamba ofulanka ntwe ya pusi alina abaana basatu ng'owooza tazaalangako Fine Girl otwala eri ntwe ya pusi tazaala siddamuko ntwe ya pusi alina kutidde gwe saagala bikugamba nze oli amanyi n'ekitange bannange gundi nawe Barrister Timothy okonoonye ntwe ya pusi alina abaana mwe mumuleete ntwe ya pusi ababuulira amazima ntwe ya pusi alina abaana bwaba ofulanka bw'alina abaana tunga yabajjawa abavugira wa musino turakaze mumuleete wano tayina abaana oyo Fine Girl bamufeera naawe n'okuyima tayima nange bangamba mbuna ekitu ekyo kirebeera naye nze sinza alyogedde yalayita okuva ku lugambo mwana sinza alyogedde walayi nze mbudde ku lugambo mugende bannange